Enguudo ezigenda okukolebwako ze zino. Tulina Bukasa Ssentema Kakiri, tulina Kitemu Kisozi kilomita 4.5 nazo zatandise okukolebwa. Waliwo ne kituyita Nnaggalabi Spa olw'obukulu bwe Nnaggalabi nti Kabaka gy'atikkirirwa ne tulanga kikulu kya bulambuzi ako twakagattako. Katulina Seguku Nalumunye Bbandwe Kinaawa Kyengera ne tubeera ne Namulanda Bweya Kajjansi Dambwe Lutembe Dewe Lutembe ne wabeerayo Kayunga Kawanda Kiteezi Luteete na Mirembe Hillside. Tulinayo Wattu Bajjokolera olwe lujja okugatta Kiteezi Kiti. Tulinayo Bubebbere Bussi tugenda kukola olutindo olugatta Bussi ku Bubebbere tubeere ng'omuntu ova eno e Kasanje n'ogenda e Bussi nga toyise mu nnyanja. Kaakati tulinayo Wakiso District Headquarters Lwanga na Bukalu. Tulina Kawuku Bwerenga, tulina Namugonde Bugiri, tulina Kitende Kirovu Nsaggu, Buloba na Bukalu Ssentema, Seguku Kasenge Buddo, Kiteeti Kamasooli Link ne Kiteeti Kamasooli. Tugenda kola akatale k'e Kawuku, tugenda kola akatale k'e Bulagga. Naye enguudo zino eza kolansi buli lwe zikolebwa zigenda kuba za mutindo nga kuliko n'amataala ng'ate ziyisa emmotoka 2 buli luuyi kye tuyita dual carriage. Yeah, I think that the local community engagement like this is actually Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.